Yes, omulabi waffe omulungi owa ETV Uganda tukuletedde omukyala asinga okwasaganya abayimbi mukwasaganya mu ngeri kingamba asinga like okuba managinga yono omukyala amanaginga omuyimbi era nsuubira mubivuleemu mumulaba nnyo okusinga ddala mwamanyi mu kivulu kya Minsa Isimakola kino ekyakaggwa bw'agamba twagala atubuulireko nkwatagana ki gy'alina n'abayimbi era tulina muyimbi ki omutuufu gwa managinga oba tatugambye ekyo atugambe ki ekiriwo biki byakola ebyenjawulo twagala otubuzeko mukyala Shamim tukwaniriza ku ETV Uganda. Amanya n'eddoboozi Shamim Kanyike, manager w'Omuyimbi Culture era nga nkolagana n'abayimbi bangi ddala Jasmine, Nina Rose, Misach, Papa Misach n'abalala bangi abasinga bakwano bange. Naye ng'omuyimbi yali official ye Jomi Culture. Jomi Culture nze brand manager. Lwaki bayimbi bonna basalawo Jomi Culture? Tekiri kugamba nti osalawo wabaawo omukwano gw'omubeera n'omuntu oyo kuba Jomi Culture mukwano gwange ate mutwalanga muganda wange. Omuyimbi ng'oyo bw'ajja n'akugamba nti njagala onnyamba onkwasaganyizeeko mu kino na kiri kwatagana ne mutuula wansi mukolagana. Essaawa zino Jomi Culture g'omanaginga ali mu Huma y'omu ku bakulu abali ku board Chief Whip olowooza kyeyakola kituufu nga gwa managinga era encouraginga abayimbi abalala okujja okubeera mu kibiina kya Uma kuba era ebadde conference yaabwe? Kituufu olw'ensonga buli group oba buli sector erina okubeera under an umbrella. So kati ng'abayimbi nti bali mu entertainment industry baali balina nabo okubeera mu umbrella ntegeeza ekibiina ekiyinza okuba nga kibagatta oba ekibagatta era nga wawulira nti Uganda Musicians Association nze ndowooza step eyo gye yateekinga si nkyamu ntuufu era kirina kye kimwongerako si ye ng'omuntu wamu n'abayimbi bonna. Sooka otubuulire ku bayimbi abo b'omanaginga okikola otya? Kuba si kyangu okwamanaginga omuyimbi oba n'okuba nga okwatagana na buli muyimbi naye gwe tulaba okikola. Nze kyendowooza kuba kumanya ky'oyagala mu bulamu oba mu nsi nakusitiikingako ekyo ky'olina kukola n'otatunuulira ate ebintu birala. Kakati mukyala Shamim oba kano kaleete ntya? Twawuliddeko nti ojja mu palamenti kiki tubuulireko bituufu si bituufu? Kyewawulidde era oba wakiwulidde olina we wakiwulidde kuba kyendiko 2025 nga tufumba mujja kumanya ebirala mu maaso awo sobola kubyogera kati. Kitegeeza ekyokwesimbawo kituufu ojja inshallah. Kyemmanyi omuntu wagamba nti ajja kwesimba aba amanyi ekintu kyazze okukola aba amanyi omuntu wazze okwesimbako kuba ekifo kyobozeeko kiba kiyina like omuntu aba akibaddeko. Omuntu kyogo ogiridde saawa zino gwogenda okugira mu 2021? Nze sirina bwe nzigiridde wabula ngenda kugira abavubuka kuyamba abavubuka b'eggwanga kuba tulaba nti ku population percentage esinga obunene y'abavubuka kati mba nze kuyamba na kulwanirira abo abavubuka abali mu ggwanga so sirina bwe nze nti nzijjawo oba sirina bwe nzijja nti bwe ngenda okujjawo. Kati in case tweteke mu bigere ndi kati wazze biki byolaba ebyo abadde ku ekyo ekintu gundi gyozzeeko ekyo ekibiina kyojjiddeko olina ekibiina kyojjiddeko kyonna? Nga bwe ngambye nti tufumba buli kimu kijja kujja mu maaso awo. Okay saagala mubuuza nnyo kuba bikyali byambu naye era wanaaba avuddeyo nga omukyala okwesimbawo kuba nawudde ajja kuba MP. Yes tujja bimubuuzaako era jja tuyita ba ETV Uganda tusobola nga tukola ki tubyogerako tugaddeko ku music still. Kakati Jomi Culture ki talinawo kayimba kapya kiki management ezinye mu bya politics lwaki? Jomi Culture twakafulumya oluyimba olupya tuluyita nkulowooza twakalufulumya video yawedde ne video yawedde era nayo yafulumya. Kati kipya ki ekyala ekiriwo? Ekirala tutegeeka konsati yaffe date twagikonfaminze by the way sooka otunnyole kwetu egenda kuba ku theatre La Bonita 18 October. Ani akitadde mu sente?
era management ne ba sponsors baffe abalungi be tugenda okuleeta on board. Osuubira okumanagingayo omuyimbi omulala ng'atali Jomi Culture? Alhamdulillah bw'abazze naye nga side eyo sijja kubaayo nnyo ate kati. Kale omuntu alina oyagala okuguteeka ewamu naye osigalayo ng'oyambako abamu naye ng'ate si kyoliko nti kyolina okubeerako paka. By the way tugenda kunyumya kuli na kuli. Ogambye very soon 2021 oyinza okujja mu bya politics. Kaika ojja mu politics one ogenda ey'abayimbi byesalako oba ogenda sigala era ng'okola ekintu kyekimu ky'obadde okola. Togenda sula mirimu gyo gikutandise. Ebintu ebisinga bibeera part time. I think tebiri full time. Kati honorable kanko example honorable Katolu Wama bwe yafuuka MP okuzanya akwesonyiwa akati akyazanya. So engeri gye kiri nti buli kimu mu ekyo kiri part time. Kuba n'ebyabayimbi mbirimu naye ate si byenkola. Yes, professionally I'm an accountant. Ate nkola KCCSO n'emirimu emirala egy'enjawulo nina ebirala byenkwasaganya. Kati bino ebyabayimbi it's a part time thing. Maliriza okukola ng'essaawa nga zino n'enzija mu kintu okuengaginga with the artists oba omuntu yenna omuyimbi kyabayagala muyambeko. So kiri part time tekiri full time. Kikolera mu budde bwange obwendowooza nti emirimu gya office giwedde n'enzikijjamu. Kati amanyi nage tugenda kulimya kuli na kuli. Ogambye nkyalemedde ku Shapala. Kuba omuntu ovayo n'agamba nti agenda kujja yeesimbewo oba nga ate n'emirimu gy'obadde okola kitegeeza kintu kiwatula n'okirowoozaako. Gw'olaba biki by'ogenda okukola? Kuba obeera no mu bayimbi ng'omanaginga abayimbi aye n'ogera mu palamenti ekintu kyonna kikwasaganya nti kimanya abayimbi bagenda bakwetaaga awo okimanyi ng'olaba beetaaga kati Bobi Wine kigenda beera kityaggwe tekireetemu anti oyinza osuuba bayinza okugana oteeka ebivu. Teri muyimbi ajja kunneetaaga ate era nga bwegamba nti ebintu bya industry bibeera part time. Something that is part time, it's not full time. So ekyo kiwa obudde bwakyo nga si bwa ssaawa eno budde bwakyo. Era sisuubira nti bwebeera time ngezange oba waliwo parliament sitting nti muli mu parliament ate eno wabaawo omuyimbi akwetaaga ngaakugamba ki obudde bubeera bwakugenda kusakira bantu b'omu constituency n'obaleetera. Okay, bati omukyala Shamim mwenze muyita Jomi little being a managing omuyimbi gwe bayita Jomi Culture. Kaka twagala ogambe mwinayo ka concert. Zit mwinayo ka concert. Njagala okuwola abawagizi obagambe the real dates obagambe the venue yonna. Obitunyonyoleko era obagambe kikyoleeta 2021 na biki byekyakolera abayimbi wali tunagenda mu parliament todoba kujja abawagizi ba Jomi Culture bonna abalaba ETV Uganda si bakoola banga likyaliyoko naye nsaba mu marking kalenda zammwe mujje muwagira omuyimbi Jomi Culture Theatre La Bonita October. Wagambye mwina akayimba akapya akayimba mwakatandika nga tunakawulira kaba ETV Uganda. Kayimba ako kaline ku YouTube channel ya Jomi Culture kafuluma like 2 weeks ago. Banneewuunya okuba nga temunnakafuna ate nga naawe nkumanya oli muwagizi wa Jomi kati banneewuunya nti tonnakafuna naye nga tukayita okulowooza. Yes, Jomi Culture sorry Jomi naganyina kuyita Jomi naye nga amanya ye Shami nga mwagawedde weyeyanjudde twagala tukubuzeeko. Are you married? City married. Yes, mwena abandaba I'm not married. Are you searching? I'm not searching. Do you have someone? I'm just contented. Anyway, abasinga ekigambo ekyo tebakyagala mbuwamu. Contented, yeah. Yes, I'm not married naye I think I'm fine. Kati obeerawo oti? Omukazi yeekolera yinza okutabeerawo kasita Allah akuwa obulamu kye kisinga okuba. Amiina.
Okay, bwati wabale sigina mubuuza bibuuzo bingi nange muguddeko bugwi wano nga mulaba masmart ge nga we mugalabye saga mubuuza bibuuzo bingi njagala ate mwerekereze agende akole ki nga omanyi nti mukazi business woman akola guli na guli ayino nga nayamba ku bintu ebyenjawulo. Yes, mukyala Shami, so otusibuleko faba ETV Uganda otubuulire kikyotegeka kyekiriwo byonna obimale otusibule. Bannange abalabi ba ETV Uganda mwebale okuba nga mulaba ETV temujjanga okwo. Mbeebaza okuba nga muli bantu balungi, mwebale kwagala nsi yammwe era mwongere okwagala ensi yammwe kuba kyetusinga okwagala kwe kubeera mu nsi erina eddembe era nga mulimu n'abantu abagyeyagaliramu ng'ate bajyagala. Mbadde Shamim Kanyike, manager wa Jam Culture. Akataleke kakatono nnyo. Erinnya Kanyike ligirawa. Ate ngambe toli mufumbo. Taata wange ye Kanyike. Sa family name. Taata wange ye Kanyike, yensonga ki bampita Shamim Kanyike. Ishami ebyekubuuza kimu oyagala kudduka naye sigenda kukkiriza wagambye kansokenze ku kya parliament kiri kinyumidde kitegeera kinyumidde. Ebitabo webiri papers kyeŋŋamba zitukiriza okujja buli kimu kirina kuba nasomera ddala era nakava mu university by the way nakamala okusoma ndowooza omwaka gumu emabega. Okay, yes, mu mulindo oyo gwe bayita